nze kitunzi w'eggwanga ow'ebyobulamuzi nga nkola ne Uganda Tourism Board tuli wansi wa Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities. Olunaku olwaleero tuzze okwelkaminga tuli ku kisaawe nga tuzze okwaniriza influencer oba omuntu omu gwe twajje mu nsi z'Obuwarabu bamuyita Khalid ne famire ye mukyala we n'abaana baabwe babiri nga tubaleese okwongera okulambula Uganda. Abantu bano ffe twajja okubamanya nga 11 December era ndowooza nammwe mwalaba story yaabwe yali viral ku social media nti mu story twamanya nti balina omuwala abadde akola nabo nga bamuyita Sarah nga bakoledde okumala emyaka 6. Era mu video nga balaga nti Sarah abadde muntu nga yafuuka part of the family nga akoze bulungi emirimu gye so baali bamusiibula nga Sarah akomawo eno okufumbirwa atandika obulamu obulala. Video eyo netukwatako nnyo nga bagamba banne Sarah yeesiza bulungi, Sarah abiridde family yaffe nga tulaba abaana bakaaba, bakulu bakaaba, Sarah akaaba, nekitukwatako nnyo ffe nga batwalesi mbodi. So netugamba Khalid bw'aba alabye Sarah ono n'abasanyusa n'abayisa bulungi, lwaki ate tetumuleeta netumulaga ebintu ebirala ebirungi ebikwatagana ku nsi yaffe eno eggwanga lya Africa. Era nga bwe mumanyi nti Uganda ddala ye Pearl of Africa, twayise Khalid tumulage tumutwale tumulambuze. Ate n'ekirala ayongera okumanya nti Uganda terimu muntu mulungi omu Sarah yekka, naye Bannayuganda actually mu nsi eziri rated ng'ezisinga hospitality okweyisa obulungi Uganda yekulembera. Nti abantu abasinga bajja wano abavudde bunaira nombuuza ki ekisinza okusanyusa mu Uganda, agamba Bannayuganda bansanyukidde, obeera obuza omuntu n'oyimirira ayimirira n'akulagirira teyeekaanya. So netwagala gye ayongere okulaba n'abantu abalala. Ffe tulina country eri very culturally diverse, tulina tribes ez'enjawulo, biki tugenda kuba tumutambuza mu bifo eby'enjawulo, alaba amawanga ag'enjawulo bwe geeyisa, alabe ebisoolo okuba tugambye omutabani waabwe bukyabagenda mu lockdown talabanga ku bisoolo abiraba ku TV. So bali very excited bonga family okulaba biki bye tulina mu Uganda. Era tubaleese embaga ya Sarah ya lwakusalwa mukaaga luno. So twabasaba bajje mu advance olwaleero batuwe ennaku 3 before the wedding tubenga tubatwala mu bifo eby'enjawulo. Kati tugenda patendeza mu National Park gye bayita Queen Elizabeth, tubalaga ebintu ebiri eby'enjawulo, balabe ensolo ez'enjawulo eziriyo, ensolo ez'enjawulo, ebintu eby'enjawulo basobola okuba ba riding ku mugga Nile, bakola ebintu eby'enjawulo. Bamale bagende eMwindi balabe gorillas, kubanga Uganda ffe tukyasinze kati mountain gorillas mu nsi yonna yonna. Katwagala tubatwale balabe ebifo eby'enjawulo. So kati ffe nga Tourism Board tukozesa abantu abalina eddoboozi nga Khalid. Kuba Khalid mulaba video eyo okuva yagipostinga nga 11 December wetwogerera eri mu views emitwalo 35 million. So twagala tukozesa eddoboozi lye era tubirivinga nti ebintu bino byagenda okushootinga content nga atambula Uganda agenda kutambula nnyo, kituyamba okattractinga abantu okuva UAE. Kuba ffe nga Uganda Tourism Board ku nsi ze tuttargetinga okuvaamu abazungu abajja mu byobulambuzi, UAE ye namba 5 nga tusoosa tuttargetinga America, netuzaako UK, netuzaako Germany, kati awaddako zino China, Japan, naye nga ne UAE weri kuba bw'otundu ya UAE erimu abantu bangi. Yeah, if we social distance on like, yeah, then we can take the mask off. Are you comfortable? Are we ready, media? Yes, we're ready. We ready? Okay. Allow me to welcome you to this conference. Amar. So, like we briefed you earlier, Uganda Tourism Board working with the Great Lake Safari. We are starting